Abatuuze ba Sendawula Zone Rungujja Kosovo mu ggombolola y'e Rubaga bakedde mu lukiiko n'abakulembeze baabwe olw'abannaabwe okuli Gerald Mugisha n'omulala ategerekese Keria Orlando nga bavunaana okuzimba ekikomera mu kkubo lyabwe. Olukiiko luno era lwetabiddwa akamyuka RCC w'e Rubaga Henry Kitambula. Naye bwe tunaagenda tutaganjula ebintu ebyo nkugamba ekintu kino ettaka ly'omukyalo oyo lyaddisaa nga liyita mu kalina eryo ne ligguka eri kyovola abali mu lukujjukujju be lukujjukujju wano bazibe wano bafiise ekiriwa bakirimu babiri kuba ne ssente ezagula geeti eyo yabo babiri batugamba baali teyalinga okugigula bakirimu babiri mwami gundi oyo Mugisha n'oli Orlando nga tonnaba kuggala kkubo gw'oyitawa olina ennyonyi ekusuula ewuwo ogwa bugwibwoti. Abatuuze bagamba nti ettaka okuli ekkubo lyabaweebwa Betty Nakimbugwe nga limazeewo emyaka egisoba 20. Bagamba ensi nti nakuguzaawo yogera amazima oswaze sitaani ndi mukazi mukatoliki nakuguza wayogera oti abajulizi si balina nakuguza abantu ekyalo yenna nnyini ekkubo lino era ye yavunaanyizibwa ekkubo lino abantu okuliyitamu tagaana bayitamu naye takkiriza baziba wano kuggalawo. Mukama wange n'omanya ekituufu ekyazzeemu kujjawuwo olw'okutiisibwatiisibwa omukyalo oli sekawuka kaali kakulumye bw'okalaba okolaki. Era bagamba nti bano baziba n'omwala nga kati enkuba bw'etonnya amazzi gaggweera mu mayumba gaabwe. Naye mmanju we waalingawo omwala gwayitangawo mwala Orlando mwala gusibye aziddeko n'ennyumba ew'amazzi ewa mukyala mmanju bweti. Amazzi gakuleeta amazzi kakati eno tuli mu ghetto. Abantu bagenda kufuna endwadde wano tuli mu mugotteko ate tukutusipeninga ssente ku bujjanjabi ate nga n'ekonomi tuli bubise. Gerald Mugisha omu ku balumirizibwa agamba okuziba ekkubo kyavudde ku bumenyi bw'amateeka obususse. N'ennumbibwa abatemu ne tulwanagana nabo ne bakosa mutabani wange omukulu omukono difference yino abantu abo Orlando ne bagamba mbadde nsaba tuteeke wano gate tulejuletinge buli muntu akola ki ayita wano. Amyuka RCC Henry Kitambula avumiridde ekyokuziba ekkubo ly'abatuuze n'ategeeza nga bagenda okunoonyereza ku nsonga zino era ekikomerwa kyakumenyebwawo oluvannyuma lw'okupima ettaka lya bano we liyita n'ekkubo. Tugenda okutupimira nti okuva wali paka wano akayinja we kali ziri fuuti bwezi wali fuuti bwezi adocumentinga kitundu kise mu lipoota.